Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniza lero ku program yaffe obulamu nange Mariam Singe wano ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Twagala bakulisayo mwena gye mubadde bannaye mu akawedha kali awo. Enkuba etonnye omusana gwaka buli omu gyali ayina ke experience nga mwebbugu mulingi nnyo ne na waliwo abamwala abagamba mbu enkuba etonnya buli lunaku so naye ensirizo muzeekuumire ddala naddala weather bwebanga ekyuse bweti batugambye tubeere mu butimba bw'ensiri webake mu katimba k'ensiri kubanga malaria yemu esinga okutta abantu so ministry yatandise kampeni y'okugaba obutimba mwensiri mugende mwewandiise mu ba VHT bamwe nga sinabagenda wala njagala kujjukiza Salam Charity ekuletera smart community program so weberereko kuno ojja kulaba engeri gy'osobola okukyusa gwe gy'osula ate ne road to Makka tujja kuba tukutuusaako buli kimu ekifa e Makka naddala nga tulaba bannaffe abagenda mu hajj olwaleero tugenda kwogera ku byendya engeri gy'osobola okugattiriza ku mmere gy'olya ate n'ofunamu omugaso yeggwe ayina omwana eyakoozimba kiki ky'osobola okumuyamba okulaba mbu addamu kye tuyita nnomo ye nkyazizza omu ku bakugu be tuyina mu Uganda wano mu byendya oba kye tuyita nutritionist kababuuzeeko atukuulire leero kiki kyagenda otusomesaako nsanyusa okulaba sero nsanyusa kubeera nammwe abalabi ba Salam TV munambalamusiza amanya nze Alex Kingi nze managing director wa Unai Nutrapro Holdings Limited tuli mu balimi ba butiko ate ne tubongerako omutindo okukola mu Unai mushroom porridge. Okay, nga tetunnabagenda kukwongera value ku mmere gye tubeera nayo naye leero tugenda kufokasinga nnyo ku butiko kubanga abamu ku ffe tulaba bulabe ne tubuleka eyo oba abalala babulyanga side dish. Tutunuulire ku byendya omuntu bw'aba nga atunuulira okulya okulungi tutunuulira kinnaddala omuntu bw'agamba mbu ngenda kulya balanced diet oba nina okulya balanced diet kiki omuntu kyaba alina okutunuulira? Omuntu okulya obulungi si kwe kuno okulya okwaffe kwe tukeera enkya ne tugenda mu birabo by'emmere ne tutumya emmere ya bulijjo ojja kulya amatooke goba emmere gye bakutera ku sowaani buli lunaku mwaka ku mwaka so bwe tuba tutunuulira okulya obulungi tetulina kutunuulira ku kiki tuli ku disposal tulina kutunuulira nti bwe mba ngenda kulya nina biriisa ki byenteeka mu mubiri gwange buli lunaku nga ndya ebiriisa ebyo bye bituyambako okulaba nti embiri gyaffe gibeera health bulungi nnyo obutalwalalwala ebiriisa ebyo bituyambako organi zaffe okubeera nga zifunctioninga bulungi biyambako abaana obutabeera malnourished okuba nga tebakonzibye naye ate tugenze okukizuula ennaku zino nti n'abantu abakulu bennyini nabo batandise okukonziba bagoberedde abaana ekyo kiva ku kulya so mu nsonga eyo twagenda okukizuula nti ebirime nga birina ekiriisa ate batandika okubifuuyira eddagala neweesanga nti n'ekyo ekiriisa nakyo kibeera ate affected n'eddagala so we twazuulira nti akatiko ka muwendo nnyo ne tuyingira okulima obutiko tusobole okulaba nti ffeffe nnyini tusooka tubulya tubwagazisa ennyumba yaffe ate n'abasigadde okwongera okubategeeza nti mwasubwa dda. Oyogedde katiko akatiko ffe bwe tuba nga tutunuulira akatiko tukasanga ku kiswa oba tukasanga eyo mu nnimiro mu bitooke eyo naye batera tugamba nti mbu bwe bumera wabeera waliwo kavundira kati kiki ate ffe bwe twali tusoma nga tukyali bato nga batugamba nti mbu akatiko kano just olya buli temuliimu kirimo tekalina any food value nga bwe wanagamba mbu ndidde ekijanjaalo mulimu proteins kati gwe okijjawo okugamba mbu akatiko kano kalimu food supplements anti kaakati ffe ensonga lwaki tujja tusigalira nnyo emabega tetwagala kunoonyereza na kumanya tetwagala kwekuumira mu kumanya
akatiko ku birime bye tulina e Uganda wano kyekirimu ku kirime ekirimibwa nga kiri organic nga tekifuyiddwako ddagala ate tukifuuyira mazzi meereere okumanya kalina entondo nti n'agataapu agalimu chlorine aga national water tegeetagisa kulimibwa butiko kati waba ogakubako ennimiro zaffe zibeera affected ne chlorine oyo akati kaako tuba nga tunakakubako amazzi twetaaga amazzi g'enkuba oba amazzi ag'omu ttaka kitegeeza nti kagenda okufuluma nga ko kennyini tekagenzeeko kemiko yonna ekyokubiri tukalima mu nakavundira waliwo ebisigalira bya pamba nga bamaze okumujja mu butto ebyo bo bibasuula waliwo akakutako emmwanyi waliwo ebikongole byakasolo ebyo tukwata ne tubifuula nakavundira ne tuddira ensigo y'obutiko ensigo y'obutiko eva ku katiko kwennyini bagiyita mycelium sigamba nti ensigo okeera enkya n'ogenda eri nti waliwo gye bagikoledde ensigo ennyini ey'obutiko tugijja katiko kwennyini beta mycelium kitegeeza nti kasigala kali organic tekagenzeeko ddagala lyonna kati research alaga era abantu abeekuumira mu kumanya bakimanyi nti akatiko kyekimu ku kirime ekirina high protein omungi mulimu abantu abali allergic ku soya kuba tukimanyi bulungi nnyo nti soya alina protein mungi kati abantu abasinga bali allergic ku soya tebamukozesa naye ate bw'otunula protein content ali mu katiko ate avuganya soya kitegeeza nti ate nga buli lunaku wandibadde n'ekipimo kya protein kyoli sure nti kyolidde buli lunaku bajjajjaffe batusingako nti bagitwalanga enva gy'oteeka emabbali ku mmere okuliikiriza akanyama naye ensangi zino omuntu ategeera okulya bw'oba nga tolidde ku nva z'akatiko ennaku 3 ku 4 mu wiiki byoli oba tobitegeera bulungi. Pulezidenti waffe jjajja y'omu ku bantu abaatumbula ennima y'akatiko era n'agamba nnyo abantu balime nnyo akatiko. Abantu abamu baatunuuliramu ekyokufunamu ssente naye tujja kujjukira mbu pulezidenti waffe yagamba ye talya nnyama talya byennyanja talya nkoko ye alya butiko binyeebwa muwogo we ne lumonde. Njagala onteeremukko okugeraageranya kw'akatiko omuntu alidde akatiko nange alidde ennyama. Waliwo oli agamba nze bwe mmala olunaku nga siridde ku nkoko mba tisiridde. Kati enjawulo ki ey'omuntu agamba nti muze dayate yange erimu akatiko? Bonna balina bye bafaanaganira nti byonna biwooma ate byonna bw'oba obigaaya bibwatuka. Texture y'ennyama gy'owulira ng'ogigaaya texture gy'ogenda okuwulira ng'oli akatiko. Ekyenjawulo nti eri ennyama ya nte naye kano katiko vegetable. Kakati ekyenjawulo kyemwawukanya mu migaso. Omuntu alidde ennyama tagenda kufuna proteins zenfunye. Omuntu alidde ennyama asobola okwanguwa metabolism ye ey'omubiri esobola okumwanguyisa okufuna constipation. Nze alidde akatiko, akatiko kano kagenda ku improvinga digestion yange okubeera nti nfuluma bulungi ate nga munda olubuto lwange luli buki ebyenda byange biri bulungi. Kati bw'otunuulira emigaso egy'okulya akatiko n'egy'okulya ennyama mu butuufu akatiko kalina ku nkizo nti kayambako ku brain health, ku bwongo. Ayagala okigezaako oli bw'abanga afuna nnyo fatigue
buli lwaggulu bw'abazzeeyo ne bamukolera akati kaako ne bamukolera kasupu kakati kakali boil obulungi agenda okukeera okumakya nga tayinga bwe yakomyewo. Kasala fatigue kayambako ku bwongo. Ekyokubiri kayambako digestion, entambula y'emmere mu lubuto lwaffe. Ekyokusatu kaboostinga immunity, nti ojja kwesanga nti omuntu ali akatiko tajja kukwatibwa nnyo ssenyiga nakifuba nga ggwe ali ennyama buli lunaku. Mujja kwesanga nti mu ddwaliro omuntu ali obuti ajja kulabikayo kitono okusinga ggwe alya bino ebyaffe ebya bulijjo. Kati immunity ye buli lwebeera nga eri waggulu, obutafaali bwo bufuna amaanyi ago bwezimba buli lukya, nti obuwa ekyo ekirungo ekibuyambako kukola ki okuzimba. Immunity yo nebeera strong, tojja kulwala nnyo. Ekiva mu kulwala tukimanyi kugenda mu ddwaliro. Bw'ogenda mu ddwaliro oba ogenze kusaasaanya. Kati buli weewala okulwala ennyo kitegeeza n'ensaasaanya waka egenda kukola ki genda kendeera. Tugenda kwewala okukonziba mu maka. Ekitali ku nnyama eri gye tulya tugenda kwewala okubeera obese, omugejjo ogutali mu planingire. Kituufu ogenda n'osanga omwana nga agezze ekisusse. Lwaki? Nti emmere gyaleetula butuuzi muki mu lubuto tesaturatinga nga bweteekeddwa kukola ki kusaturatinga. So tulowooza nti jjajja mutuufu okukubiriza abantu okulima obutiko. Ayinza okuba yatunuulira nnyingiza yaabwe naye okubulya ate kusinga okuyingiza. Okay. Webale nnyo wewalira ddala ali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Tutunuulidde engeri gye tusobola okwongerezaako ku mmere gye tulya naddala nga tukozesa ebintu ebimu byolaba nti mbu gwe oyinza okuba nga obirabanga ebitalina value ate nga munnange birina omugaso nga munene ddala. Oyogedde engeri gye twogedde ku ndya. Omuntu emmere gy'alya erina okumala bbanga ki mu lubuto? Kisinziira kikyoba olidde. Tusuubira nti omuntu bw'obanga olidde emmere ey'omugaso, ti metabolism eyo buli omu alina metabolism rate. Kati kiringa abantu oluusi abaagala okugejja naye ne balemerera okugejja. Metabolism yaabwe ebeera emmere baba bagikuba ku speed. So buli omu alina nature y'omubiri eyo eya metabolism. Naye tusuubira nti omuntu okusinziira ku kyoba olidde, singa tuva nnyo ku kulya nti tuteekeddwa okulya ku ssaawa 3, tuteekeddwa okulya ku ssaawa 7, tuteekeddwa okulya ekyeggulo, ne tutandika okutunuulira ku tulidde ki. Nti bwe mba ndidde katugambe akatiko kange ku makya nga mpuuse kasupu kange ku makya, bwe naalya emmere ku ssaawa 7, emmere bagenda kwangu okugikola ki okugikuba, kubanga nasose kuteekayo nutrients ziri eri ezigenda okwanguyiza emmere n'okugikola ki okugikuba. Kati ate gwe ataalidde katiko ku makya eyakedde n'olya eggi ly'essiike n'olya akatogoko nga bw'okataddemu tuyinza okutuuka olw'eggulo ng'emmere bakyagikuba bukubi. So tulina okwemanyiiza nti ki kye tulina okulya okulaba nga emibiri gyaffe emmere ebanguwa okugikuba esobole okutambula wamu n'omusaayi nga gusobodde okugyamu ebyo ebiriisa omubiri gwe babyetaaga. Then gwe batebyetaaga then byonna ebibeera nga bifuluma. Akatiko kano tukalye tutya? Kubanga mpulira oyogera kasupu. Tumaze okukalima akatiko kaffe kubanga kati tutegedde abalabi baffe abalungi obutiko buno balima bulime. Nze ng'oggyeko nze mmanyi buli ojjajja bwe yajjanga ku kiswa babuyita obutiko obubaala. Kati tutunuulidde mbu buno obutiko bwo mulima bulime. Mbulye ntya? Ekisooka okwawulamu obutiko obwo, maama wange Nalwaniko
yeddira butiko kati oyo tabulya era obukojja bwange bwa butiko kati mwe temubulya naye nagenda okwebuuza ku jjajjange nga ngenda okutandika projekiti y'okulima obutiko ti jjajja ngenda kulima butiko naye obukojja naaba sibukosezza omukadde oyo yanneetika nantwala ku kiswa naŋŋamba bwobanga ogenda kulima obutiko obufaanana buno obubaala obukojja abo ogenda kuba obukosezza bwe buli bwe tusooka ne tukazaako obubaala obwo obutono babuteeka mu ndagala oluusi osanga babutadde mu byayi nga bwakaze obwo abeddira obutiko e Buganda wano bwe beddira era tebabulya kuba muzizo naye buno obutiko bwe tulima tubulima okuva mu west nga bwe mbagambye cotton husks ezo obukuta bw'emmanyi ebikongolo bya kasooli bitukwata ne tublendinga netumezaamu obutiko kati obwo omuntu yenna asobola okubulya kuba tebuliiko buwangwa bufaanaganya ekintu kimu tibonna buki butiko naye ate era obutiko bulina ebika ebyenjawulo species ez'enjawulo kati omuntu okubeera nti ayawula ekika ky'obutiko ki kyalina okulya kikulu ddala babweddira naye bwonna busigala bulimu emigaso buli obubaala ekituufu okujjako nga waliyo eyo omulimi w'obutiko eyakoze innovation empya n'agamba nti akabaala ako asobola okukalima nti nakalimye naye fe abagezezzaako kakyatulemye ko kajja kokka ko nze nganze omuntu nakalekera Mungu kubanga buli sayansi neetaagisa namukola nekagaana neŋŋamba Mungu wange nti ako nkakulekedde kangende ne bino byensobodde okutuukako kati buno bwolima buno ndowooza tujja kufuna ekifaananyi tukiteekeyo tubalage akatiko kano bwe kafaanana naye kyentunuulidde kiri bwe kiti akatiko kano nkafumbye ntya okukajjamu ekiriisa kyeneno kubanga ffe enfumba tumanyi okuboobeza okwata ettooke n'oliteekako saawa ezo nga ngenda ddirya saawa 2 ez'ekiro neriboobera nerikola bwe riti nendya akatiko tukalidde tutya akatiko ako keetaaga okulya nga kakyabuguma singa kawoza nga luwombo nga boyiro nga kasiike nga kafaanana katya kanyuma nnyo nga kaboyiro omuntu asobola okusiika naye kanyuma nnyo nga kaboyiro okusobola okuritaininga emigaso nutrients ziri ezikalimu netugatta mu butto wabula okujjako abakozesa omuzigo ne cowboy oyo batera okumuteeka kusobola okufuna test eyo naye bino ebisigadde ebisiika butungulu nnyaanya n'oteeka mu buteesi kamala nekakola gundi aroma yaako ennungi kati osobola okukeera ku makya n'okafumba nga supu anti mu hoteli baziyita starters bwogenda mu 5 stars ziri hoteli ezakula kati naawe olina okuteekayo waka starter koppa y'ekirungi nti eri bw'otuukayo bakuwa starter gwe starter katunywawo mazzi kati okoppa eri nti eri batuwa starter kati naawe wakootandika ogana naffe tulinawo starter ya supu wakatiko buli omu ewaka alina okuuta ku supu waki wakatiko wa boyiro eyo engeri esooka gye babulyamu engeri ey'okubiri musobola ogifuula enva ez'ekyemisana ne muzifumba kale kali kaboyiro ak'okumakya mukaleke nga kaboyiro kati wano emisana ku langi musobola okusiika because edo tujjaga nti mubeere ku boyiro musobola okusiika naye nga kiri ekiriisa ku makya kyo kyakoze ki kyatudde dda netuzirya ng'enva nga munafumba ennyama netuzirya ng'enva kati mu wiiki singa mukikolamu ennaku nga 4 tuba tukakasa nti omubiri gwolina ekyenjawulo kyogwongeddeko era ebintu bino wammange wako obisuubira nti abaana okulwalalwala kujja kukendeera
naawe kennyini omuntu omukulu. Abaana tebajja kulumwanga nnyo njala. Abaana embuto tezijja kwesiba kuba kalina fiber amala kasitooka kalya mu bungi bwako kalina fiber amala. Abaana tebajja kwesiba kuba kati ekiva mu constipation kufuna bu piles eno wansi omuntu gyafulumira. Bonna bulwadde bwongera kunafuya mubiri gwa muntu ate era bwongera kusaasanya ssente. Kati bingi byoba comprisinze mu kulya obulya akatiko mu kumanyi bamutakola ki. Kati abalala abateebwe tutera okukaliira tutera nnyo okutumya pizza ey'akatiko empoomera nnyo tero gijjaawo kujjinja loojawo. Mu butuufu bw'ogiteekawo awo ey'akatiko n'enkoko enkunyire butagikwatirako. Lwaki? Eri ebeerabika bulungi oba ebeewuuma zonna zisobola okulabika obulungi naye bw'otandika okulya ey'akatiko eyina aroma eyo gyereeta ne texture yaako ng'oli mu kuluma. Kati abantu abalya pizza nganze akati kakutukaliira era pizza house zituwagidde nnyo okutugulako obutiko. Then olwabo abagikozesanga side dish nga bafumbye ennyama yaabwe naye akatiko ne kabeerako wali eri ebbali nga bo tebaagala kamisinga. So yengeri emu. Kati ffe twava awo ne tugamba nti abantu bangi tebannategeera mugaso gwako. Abantu bangi balowooza nti ne bwatakalya kati ffe ate kwe twava ne tugattako omutindo tusobole okulaba nga nti n'atakalidde wali mu ntamu alina gy'akasanga awalala. Awo wennyini we tugenda okutandikira nga tuvudde mu kukolayokko ku ssente kangendeko mu bulango bwa bakama wange. Bwe tukomawo tugenda kulaba engeri gye tusobola okwongera omutindo ku katiko kano ate ne tweyongera okukalya. Tulina na bano babbebi abatalya bo bakalya batya. Tuva ku Salam TV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle.
Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Kumukumula ochali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe watuwumulidde tubadde twogera engeri gy'osobola okulyamu akatiko bangambye pizza y'akatiko ewooma era nsuubira kozi lwokuneebera buy one get one free aba office enkya bagenda kumpulira mukko tugenda kulya buy one get one free inshallah. Akatiko kano bw'okatunuulira nsobola okugamba mbu y'emmere eyonooneka amangu galinga mata kwegamba bwenka harvestinga ku makya kayinza obutasula nobwenkasuza mu fridge kayinza obutampa test eri gyenjagala. Tukakuumye tutya okulaba mbu still maintaininga nga nina akatiko kange sikalidde naye nsobola okukalya nga wayiseewo wiiki ate nenzijjamu kyennyina okukajjamu. Akatiko ako kali fragile nti kyekintu ky'okungula olwaleero kumakya kuba kati ffe tubeera mu faamu ssaawa 10 tukungula lisobole okutuuka ssaawa 12:30 nga tumaze okupakinga order z'abantu zonna nga ziwedde eziri fresh okay. Because zigenda okwera ssaawa 1:30 kati ku faamu ffe nga tunyuse nga mwateesa lwakuba mbadde njagala kubuuza mwe mwebakaddi bw'oba oyingira office board singa teguba mutima mugumu nnyo singa nze ngenda mu buliri ffe wetugendera ogenda bootosayininga oddayo kwebaka singa ngenda mu buliri kwebaka naye kati mba nina ate okulaba ate products nga zetukola tezizo ziba zitandika butandisi kati kyekinnemesa okuddayo wako okwebaka. Kati bw'oba okakungudde leero ebiseera emabega katutawanyanga nnyo nga kamalawo lunaku lumu bw'okakungula ku makya zigatuuka ssaawa 3 ez'ekiro nga katandisa okusensebuka engeri gye kalina water content omungi katandisa okusensebuka naye kituzze nti omulimu gwe tukola tugwagala tuzze tukola innovations ez'enjawulo. Kati akatiko kaffe ffe ketwerimira ffe kasobola okumala ennaku 3 nga kakyali fresh ate kwonoonesa naye era ennaku ezo 3 tezimala singa tikyali nti bwekamala ennaku 3 ne kwonooneka twena gy'okateeka singa bizinesi twagivaamu dda. Wano abali obutiko obubisi percentage yeyongedde. Luli wakungulanga kilo 10 ez'obutiko obubisi ng'onoonya mu katale w'oziteeka ne wakugula. Twogera ku myaka 3 emabega. Naye kati tutwala wakati wa kilo 2 ku 3 mu katale buli lunaku oba lwetuskipinzeewo mu wiiki netuskipingamu emirundi ennaku nga 2 depending on harvest webeeri ate ne bubeera absorbed obumu babunona ku faamu obumu ne tukola delivery. Kati olwaleero bw'ojja n'okola order ku ssaawa 10 enkya tulinayo katiko ewaffe enkya ku makya anaakola order ku ssaawa 10 talinayo katiko abaafuna ddi abajja kufuna konsanja. Kati order z'enkya olwedde tuzirina kyono wakiro bweziti ono wakiro bweziti ono wakiro bweziti ono bajja mutwalira ku ssaawa bweziti ono ku ssaawa bweziti. Kati bw'obuyitako nga tobutunze
mu nnyiika ey'ekika ekyawaggulu ennyo olina kubukaza ku musana. Kati okufuna akatale kakati kakakalu e Uganda wano osiitaana n'ebigere n'otuka ku ttaka. Kitegeeza mu buli ngeri kamaze okukusala. Ogenda kukatereka onoonya akatunda. Kati imagine omuntu okugamba nti kiro y'akati kakakalu ya mitwalo 7 ogenda gigula nedda, kubanga kiro egenda mu kaveera ka green kaba kanaatera okujjula. Oli akubuuza kati gitwalewo, kati olina kudda mu bwa 10,000 bameka abagenda obbugula abali ebinyeebwa. So ne twesanga nti ekyo kyatuza okusanya obwongo. Netugamba wakati ng'obutiko buno tebugenze ku katale tuyinza kukola ki okubukuuma ebbanga eriwerako. Ekisooka kyakubukaza nti ekyo buli omu abukaza, neffe kyanjawulo ki kyetusobola okubongerako. So bwe twatunuulira mu ndya basically twasooka tulina ndya y'abaana. Yali omwana owange twatunuulira nti ogenda okulaba nga ebintu byalya ekiriisa kitono. So ne tukwatagana na mukwano gwange akola ku ddwaliro e Nairobi. Namubuuza nnyo ne mugamba nima obutiko njaga kubukolamu obuugi, obunga bw'obuugi. Naye olowooza bizibu ky'abaana okuva ku myezi 6 paka ku myaka 15 bibasanga mu kulya. Nangamba mu space y'abaana bakonziba nnyo, mu space y'abaana tebalina appetite, mu space y'abaana beesiba nnyo. Nangamba abaana abalina akawuka nga tebalidde bulungi eddagala lirina engeri lisuppressing omubiri gwabwe libanafuwa. So nangamba nti bw'oba ozudde ekintu ekisobola okubazaamu amaanyi okukomplimentinga ku ddagala eryo kiyinza okukola. Nangamba beetaaga zinc mubiri gyabwe, beetaaga iron mubiri gyabwe, naye bwesanga ebintu bye balya nga tebibawa quantity emala. So ne mugamba njagala mbeeko ekintu kyengattagatta nkuweereze. Bwe naddamu okumukubira namugamba nti obutiko buno bw'obuteeka mu mazzi agookya n'obunywa buli concrete nnyo ate bwa bbeeyi tebajja kubusobola. Naye ebizibu biri bye waŋŋambye abaana bano bye basanga nti ndowoozaamu nti ensigo z'ensujju zirina zinki. Otisoona asobola okuyambako omwana okufuna amaanyi. Bwe nkola composition eyo eyinza okubayambako. Naŋŋamba gikole. Nenjikola nakola kilogramu zaali 4. ng'ogezesa. Okay. Saabugezesa na wano 4 nenzimuwa. Naŋŋamba zinteere ku nnyonyi zintuukeko. Nenzimuwa nazigabira abantu eri e Nairobi abalwadde be. Bwe waayitawo omwezi 1.5 naŋŋamba ku bugagga kwotudde. Ne mubuuza obwaki. Naŋŋamba abalwadde bange barespondinze bulungi. Ekizibu ekibuliko tebuwooma. Buli kyetuyita testless. Buli testless. Obuzibu obuliwo tebuwooma. Kakati bwe yaŋŋamba nti tebuwooma neŋŋamba ki kyennyinza okwongeramu. Kati ekinzira nti soya ono alina protein mungi. Kati tukwebanga bulina protein ne soya nga alina protein ng'ate omubiri gwetaaga protein awera, nenzira nenkola combination eyo. Naye waŋŋambye waliwo abantu abalina allergy ku soya. Anti kati tosobola kukolera buli omu. If you want to be everywhere, you can't reach there. Okay. Olina okutunuulira segment nti abakozesa soya
be bangi oba batamukozesa be bangi tebamukozesa be bangi kati n'ogaba nabatamukozesa bane mujja tusonyiwa kati komujja kalyanga kaki kabisi so kati bonna ddamu nenkola composition eyo nenjimuweereza namuweereza kilo zalyana naddamu nazigaba naŋŋamba nkugjeeko engalo nga leero bwawoomye aroma eryoke ne nutrients omuntu azifuna. Baani be yawa obuugi buno n'alaba nga waliwo enjawulo ng'oggyeko kubanga mbu kaawuuma? Yabuwa abaana batalina appetite. Omwana mujje ku mabeere talya. Waliwo n'abavaako edda nga tebalya baagala bya ice cream betuyita bano ba toddlers ayagala bimpwacumpwacu biki ebyo bwabakolera nnyo n'abaana ne batandika okulya. Babawa abalwadde b'akawuka ka HIV abali ku ddagala nti oluusi tebalina feeding eyo tebasobola ku affordinga feeding gye bateekeddwa kulya naye olw'okuba nti obuugi buno bulina composition eyo eyambako nti ne bw'oba tolidde emmere kyekintu kyonywa ku makya n'otuuka essaawa 9-10 ng'omubiri tegunnawulira nti weetaaga okulya gukyali fuulu. Kati bwe babawa nabo ne bareactinga bulungi nnyo ne babuwa abaana bakonzibye. Abo abakonzibye nange wano nagezesaako ku baana baali 6. Ng'olaba bali bubi nnyo. Nga bali bubi. Kati jjukira olwa composition eyo cost of production yaffe eri waggulu. Kati ate abantu bamanyira buugi bwa bbeeyi ya wansiko obadde mu katale. So ne mbubawa okugezesa okulaba nga kyenjagala okukola si babutegeere wabula nga njagala kumanya oba bukola oli kyeyaŋŋamba kyebukola. So abaana abakonzibye ne bareactinga bulungi nnyo ne baddamu ne bafuna emibiri. So ne bagezesaako ku bakyala ab'embuto abatalina mabeere abayonsa naye nga amabeere tegawera abannakawere abo bombo esiga ebitundu 10 ku kino wano batuwa testimonies ezo. Abantu abakulu abakola long hours kufuna fatigue okoowa olwawo okulya. Teri kunywa energy drink. Teweetaaga energy drink. Nywa ekintu ekiri organic. Ffe mu produce waffe tetuteekamu flavor. Nti nga kawunya bulungi. Wabula tublending emmere neetuwa aroma ne flavor byanjawulo. Akawoowo. So wali oba oyagala kukikuwunyira bulungi bwano bw'oba obuwunyako oyinza obutakawulira bulungi naye bw'omala okukafumbako eddakiika nga 2 akawoowo ako kasaanikira ekitundu. So ya aroma nti tetuteekamu flavor ate kugijja ku mulamwa guli nti tetwagalamu kemiko yonna. So kati abantu abo bwabakolera nnyo ne batuwa enkizo okusindiikiriza obuugi buno tubuteeke mu katale. Ne tusooka tubutunda twafuna okusomozebwa kw'amaanyi nnyo tebumanyikiddwa. Ekyokubiri ebbeeyi yaabo naye abantu gye baakoma okubugezesa ate oli yakugamba nakyadde ewagundi nasanze baafumbye obuugi naye ku kibokisi kwe najja ennamba eyo nakyadde ewagundi omwana we yali akonzibye naye kati alabika bulungi nange kangoleki kambutwale. So ne tukiipinga chain eyo nti akatiko kali eri bwe kutuba nti tukatunze nga kabisi tugenda kukakaza. Bwe tumala okukakaza tujje tukateeke mu porridge mu bunga bw'obuugi buno. Obunga bw'obuugi buno nti n'oli ataalidde katiko kali fresh nutrition yeri agenda gisanga mu porridge ono akole ki atamufune. Naye ekyenkizo kitongerako awo nti kituyambyeko nnyo n'okwongeza okutondawo emirimu. Kubanga obuugi buno gye bugenda okukoma okutambula tugenda kwetaaga obutiko obulime obuwera. Kati abaagala okubeera bafaama babayita ba outgrow.
twatandise okuyingiza about growers ojja netulaba ogenda okulimira sente zigenda okubulima ozina netukola contract naawe nti tukuyigiriza obulime tukusupplyinga raw material n'olima n'otuguza netugulako ku bbeeyi eri mu katale kati olowooza obwavu tetubugobye oba olyengo ina garaji yo tolina kyogikoleramu ate balimira waka especially ebeera ntono nnyo anyway ebyo jjabbi bayigiriza so yandyagadde okubeera outgrower kubanga nze temunoonya munoonye ye obeerawa okolerawa tuwe ennamba y'essimu otusiibule abantu nkolera Kasangati ku kikubo ekidde Matugga oviirako Nangabo osobola okutunoonyako ku mikutu gyaffe gya Facebook Unite Porridge kwetuli then osobola n'okunkubira gisome ennamba y'essimu 0702 109 564 0702 109 564 bw'oba olina ekifo kyo bulungi nnyo olina capital g'osobola okutandisa ng'ojja nga tukola partnership agreement tukuyigiriza okubulima ate nga tubukugulako. Munaye wano ku Salaamu TV ffe twabagamba teri alaba Salaamu nga mwavu kati ndowooza opportunity mugirabye mu bulamu ogenda kubanga wezzaamu ebyendya ng'olya bulungi ate ng'ofunamu n'akasente. Tweyanziza Mwami Kiyingi Alex olw'okubanga otusomesezza nze nange ndowooza nze pizza gye ngenda otandikirawo. Pizza eyo ginoonyeeko okukolabe kyozigula bbiri n'enkoko omale okyuzinge. Siri muli wa nkoko enkoko si bintu byange naye twagala kwebaza olw'okusomesa ku bantu ekitegeeza porridge yali available ku katale. Porridge yali available ku katale. Ali approved by ab'ebuyinza. Porridge eyo ekitongole ekimonitoring omutindo gw'ebyamaguzi Uganda National Bureau of Standards ati mitendera ekitongole ekyo twamala okuyita mitendera gyakyo nekituwa quality mark tugirina tutandise okubusupplyinga naye abasobola okubufuna amangu basobola okugenda ku Africa Ewandegeya webuli it's a pharmacy ya Africa webuli then waliwo ne supermarket bagiyita ebaliraanye webuli Ewandegeya naye okusinga tukola delivery kiwedde. Obadde mulabe mulungi kwakwe ayekomidde ku Salaamu TV olutimbe olw'emirembe. Munnaye mulekeraawo okugenda nga munaayiza mbu nnoonya endya ennungi ate nga naawe osobola okugyetuusaako ewaka. Awo wennyini ngenda kubaddiramu ennamba ya mukulu ono mwabandyagadde oba abalina obutika eyo oyinza okuba nga obuyina naye nga tolina gy'obutunda 0702 109 564. Musule bulungi mweraba.